ekisaawe ky'ebyobulimi kirumbiddwa. Omulimi wonna wooli weenyweze. Tuli ku CBS FM UG, omukutu guno omutongole ogwa Kyabasa Farmer Radio Buganda. Munaffe nkwanirizaako nnyo era nkwebaza okwekumiranga ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala. Weebalire ddala tojjanga okwo. Ate gwe munaffe atanaba kusubscribinga kukubiriza era nkusaba osubscribinge, ate mu ngeri emu okwanire mu kadde ako kabeere nga kakutemyako buli lwe tubeerako kye tutaddeyo, tusobole okutambulira wamu ng'onyumirwa empeereza yaffe. Era mu ngeri emu tukusaba oba onyumiddwa bye tukola koonako mu kigalaawo like, mu ngeri emu otuwe n'endowooza yo wansi awo mu comment section. Nze Emmy April Nakawombe era nga watali kumalawo dde tusimbudde ku mulembe guno. Tekinologiya ne sayansi gye bikomye okweyongera n'ebintu eby'enjawulo bigenze bikyukakyuka era nga mu kaseera kano emirimu mingi egyakolebwanga abantu gye bujja gigenda kuba gikolebwa ebyuma bikalimagezi. Olunaku olwaliro tukuleetedde roboti ennimi era nga mu myaka 10 okuva kati roboti zino zigenda kuba zisazeeko ekisaawe ky'ebyobulimi kyonna. Abakugu mu sayansi ne tekinologiya buli kiseera bagenda mu maaso n'amagezi okubeesera era nga mu kaseera kano wetwogerera roboti ezisobolera ddala okukola omulimu gw'ebyobulimi ziri ku katale nga mu mawanga gannaggwadda zino zigendera ddala mu maaso n'okulima amasamba n'amasamba ag'emmere. Edda nga tekinologiya tannajja, bajjajjaffe naddala wano ku lukalu lw'omuddugavu baatwalibwa mu mawanga g'e Bulaaya okulimanga mu masamba n'okukolanga mu mafaamu ag'abeeru. Wabula mu kaseera kano wetwogerera ng'abeeru bano bamaze okukola ebyuma bikalimagezi ziyite roboti nga zino ziringa abantu. Mwana wattu zino we zikkirira mu masamba okukakala by'emirimu naawe weewuunya era nga nkugambye mu myaka 10 okuva kati roboti zino zigenda kuba zisazeeko ekisaawe ky'ebyobulimi nga kale gw'abadde alowooza nti oba okyalina omulimu mu bulimi oyinza okuba nga wano tokyalinawo omulimu, anti roboti zino zisobolera ddala okukola ng'abantu mu kisaawe ky'ebyobulimi n'okusingawo. Roboti zino zirina obusobozi obusoma embeera y'obudde ne zibuulira omulimi oba nga wanaabaayo ekyeya kubanga enkuba eneetonnya. Zino mu ngeri emu zirina obusobozi bwekenneenya ettaka ne ziraba obanga ettaka eryo lirina obusobozi obuddako ebirime eby'enjawulo. Nakugambye nti omulembe gukyuse nnyo kubanga edda ng'abantu be bakka mu masamba okukola, naye mu kaseera kano roboti zirabika nga zaagala kweddiza kifo kino. Edda ng'omwana w'omuntu asimba ebirime bw'atyo n'abikkira okubikoola, naye mu kaseera kano waliwo roboti ezisobolera ddala bulungi okukkira ennimiro bwe zityo ne zikabala ne zironda ne zitereeza bulungi obulime. Roboti zino zirimu ebika nga waliwo roboti ez'ennimi ezisobola okukabala n'okuyooyoota obulime. Waliwo roboti ezisobola okusiga ebirime ne binywera bulungi mu ttaka mpozi nga bw'olaba abantu bwe bakola. Waliwo roboti endala ezisobola okukoola ebirime mpozi nga bw'olaba omuntu bw'ayinza okuba ng'abikoola. Zino zirina amaaso n'engalo si ng'eby'abantu wabula mu ngeri zaabyo era nga roboti eno esobolera ddala bulungi okwawula omuddo n'egwawula ku kirime era n'ekoola bulungi omuddo nga bw'etemeratemera ekirime, omuddo n'egwawulamu n'egukuulamu bw'etyo n'erekawo ekirime. Roboti eno bw'eba ekoola ebirime wamma ggwe nawe weewuunya kubanga esobolera ddala bulungi okutaliza ekirime bw'etyo n'eggyamu omuddo era ng'omuntu bw'akoola bwe bityo ebirime ne biddawo ne bitinta bulungi ebibadde mu muddo. Kale nno omulimi tegeera bulungi nti we tulaga walala nnyo. Mu ngeri yemu waliwo roboti ezisobola okukungula edda ng'era abantu bakkira ebirime ne batandika okukungula. Gamba ennyaanya nga zengedde, obutunda nga bwengedde, n'osobola okulondamu obuto n'obukuze n'obunogamu. Ne mu kaseera kano waliwo roboti ezisobolera ddala okukungula ebirime ate nga tezibyonoonye. Zino zirina obusobozi okwawulamu nti kino kyengedde, kino kikyawulamu, kino kitoototo, bwe zityo ne zirondamu ekyo kiyinza okuba kale katugambe nti nga kibuulukuse. Olwo nno ne zibikuŋŋaanya bulungi ebirime ne zibiteeka we zirina obbiteeka, bwe zityo ne zikungulira ddala. Mu ngeri yemu roboti zino tezizze mu kisaawe kya byabulimi kyo wabula n'ekyobulunzi era nga mu ngeri eno abalunzi abalina amagana amanene roboti zino zikozesebwa okuketta okugeza nteeki eri mu mbeera embi, nteeki eteridde bulungi. Zisobola okusoma feesi z'ente ne ziraga omulunzi nti
nti ente eyo eri luuyi wali erina obukosefu oba kati evaamu amata matono oba nti kati erya kitono oba nti erina obulwadde bw'atyo omulunzi nga takozesezza yadde gwe twandiyise omulaalo nga ye atudde wansi ku byuma bikalimagezi n'asobola bulungi okufuna obubaka obwo okuva mu magana ge okutegeera obulungi amagana ge oba ebisolo mu ggana biri mu mbeera ki. Kale nno munnange awo nno we tuli mu mulembe gwa tekinologiya ne sayansi buli mulimu gwonna gulabika nga gugenda kutandikibwa kolebwa roboti zino kubanga negibuvuddeko twakolaga mu katambi kaffe nga roboti zino zigenda kutandika okuyambako mu malwaliro. Kale nno emirimu egisinga egibadde gikolebwa omwana w'omuntu gigenda kutandika kukolebwa byuma bikalimagezi nga ne wetwogerera mu mawanga gannaggwadda roboti zino kati zirimira ddala amasamba amanene bwe zityo ne zisimba ne zikoola ne zikungula ne zireeta ebirime mu materekero oba mu masitoowa era nga ne mu bulunzi bwe zityo gye ziri. Kale no munaffe tandika okufumiitiriza n'okulowooza kubanga ekisaawe ky'ebyemirimu kirabika nga kirumbiddwa eky'ebyobulimi kyo mu kaseera kano awo we tuyimiridde nga kati zibeerera ddala mu magana ne mu masamba ne zikolera ddala buli mulimu omwana w'omuntu gwe yandikoze. Ate jjukira roboti zino kale katugambe nti zo neesigwa oba nteredde omuntu mu masamba go oba mu magana go bw'atyo n'apalapalanya oba n'akubba. Roboti zino zo tezisobola kukubba, zisimba ebijanjaalo nga bwe birina okubeera, zisimba ebirime nga bwe birina okubeera, zikungula ebirime nga bwe birina okubeera nti zitoddeeko. Kale nno weeteeketeeke roboti zino zirabika nga zaagala kusikira mulembe n'ekisaawe ky'ebyemirimu. Awo nno we tuyimiridde. Eno SBS FM UG mwe tukkumira mu kumanya nga tukuleetera ebintu eby'enjawulo okuva mu bisaawe eby'enjawulo osobole okwekumira mu kumanya. Oyo nno ye sayansi ne tekinologiya. CBS FM.